Yes, buteefu nkwanyiza ku Abantu TV Akabenje ku Entebbe Express HighWay abantu 10 bafiiridde. Ngina kusaba subscribing bagita Abantu TV bali updates ezinavaayo. Ate ngina kusaba subscribing olayikinge video no comment section weri awo bako kyotesa bako kyowabula ku video. Ngina kusaba subscribing ate olayikinge. Obuliseewo Akabenje ku Entebbe Express HighWay emisana gaali lwange emmotoka baba zitomereganye mu ntomeregana eri enkambwe ndozolengera eri esose netomere eno nga zengirawo eri ewasokera ddala esose netomere negweno kana negezaako kulayikange egenda omugoba wa nemulemerera neyefuula nga wolengera akabenje kano. Poliisi etegeeza nti akabenje kano kakavudde ku speed ono abadde akulembedde gy'abadde kugamba oli abadde akulembedde abadde ali emabega w'ono gy'abadde akozesa ono agadde okumuyisa kumbe abadde erabidde nti wali emmotoka endala emulibwa emabega kali najekanga ngalaba ate ono wemabega azze nnyo. Emmotoka zibadde 3 kali nga bwolengera waliwo endala ekyali ku kkubo eyo ebbiri zigudde kati eno gye basoose okutomera eri maaso eri esoose okutomera egudde eri maaso esoose okutomera kati bwetomedde kati eno neetagala negweno neyefuula kati olina agezaako kulabika nga agirwanyisa asigale ng'ageera ali naye ne bigaana olw'ensonga nti abadde atomedde ono yeekanze kane ekakanye ye naye yeefudde kugamba kabadde kamannyi nnyo era nga poliisi ekijambyeko okufuna ebifaananyi bino kamera zaako poliisi zezikutte ebifaananyi bino zezikutte ka video kano poliisi nekakolamu screenshot ebifaananyi babiteeka ku social media eri sawa zino bitwedinga nnyo ebyakabenje kano naye nga baba abantu bambi bafudde emmotoka enga bwegyengere ye yeefudde abantu 5 bafiiriddewo okuli driver waayo ate eri nayo mubaddemu bana abafiiriddewo kusa waliwo n'omuntu abadde emabbali w'ekkubo gwenyize eneyeefudde emunyigidde wansi nga bwegyengere eyo ngeri gyebaseemu eyo erina gwenyigidde wansi kwegamba bambi tasobodde dutonda musajja wattu oyo abadde ku mabbali w'oluguudo kwegamba enenge gyemuyingiddemu naye agyekanze bwekanze nemunyiga wansi era nga bwegyengedde awo engeri gyewunziseemu ebadde erina omuntu gwe yeebaseeko erina omusajja gwe yeebaseeko abadde awo bbali wa kkubo abadde alinze emmotoka nga ayagala kufuna mmotoka emwongerayo okumujja Entebbe emutwale muliwa ebusega ne bambi tesobodde kulabika nga agifuna emmotoka olw'ensonga nti muna emmotoka emunyize mu ngeri ey'entiisa si kyangu naye baaba oluguudo ono lwa Entebbe Express HighWay emmotoka ziddukirawo speed nnyo nnyo ebiseera ebisinga omuntu ng'onaavugirawo abaakagaali oba pikipiki oba olina okwegendereza ennyo kuba zimanyi okuwaba buli asanga yavuga buli asanga avuga nga bw'asanze avuga nga bw'ayasanze era kyova olaba musajja wattu ono gamba zino emmotoka enenge gyemukoonyeemu olw'ensonga ziba zidduka speed nnyo era ng'oluguudo ng'olutambulirako oba ng'olukozesa oba olina okuba omwegendereza ennyo kuba emmotoka nga yawaabye eyinza obutakuleka kyekimu nga yawaabye ebiseera ebisinga zikoonerawo n'ofiirawo olw'ensonga nti ziba ku speed y'amaanyi ensonga lwaki zino wezeekoonye eri bwekoonye ginnaayo alemereddwa okugikontrolinga olw'ensonga nti ebadde ku speed y'amaanyi nnyo ate nga nono ali ku speed y'amaanyi nnyo kwegamba bakakanye bonna buli omwaka zino emmotoka zikakanye zonna zigudde ate zino ezibadde zivaako emabega zibadde zijja mpolampola kyekiziyambye naye singa zibadde zijja ku speed wandinabidde emmotoka nga 4 mu kabenje kano emmotoka nga 4 singa zibadde ku speed nazo zibadde emmotoka nga 4 naye ekiyambye kibadde kimu kyokka ekiyambye zino zibadde zidduka mpolampola zibadde ezeekonye ezebbiri zibadde zidduka speed y'amaanyi nnyo nekiziyambye zibadde zitambula mpolampola ensonga lwaki zisobodde okulabika nga ziyitawo nezibakuba nazo nga zidduka speed zandikakanye nazo zitomereganyire zino ensonga nti zazo zandibadde ku speed y'amaanyi nnyo si byangu naye nga abantu 10 bo bafiiriddewo kw'osa n'abantu 3 balumiziddwa mu kabenje kano. Ngenda kusaba subscribing Abantu TV jimbane updates ezinavaayo buli kadde like nga comment section weri awo bako kyotesa oba kyowabula ojja kufuna updates ezinavaayo buli kadde kitalo nnyo eky'abantu abambi abafiidde mu kabenje kano obubenje bwo bukyagenda mu maaso.